nga twakajjula eddaaza 2025 omwezi gwa Gatonnya January Lunyanyimbe kkiriza olunaku olwaleero kutuuseeko abasajja enwaŋŋuli abeetisse eddaaza lye twakanyuka 2024 nga bakoze ebyannaggwano bakoze ebyewuunyo. Nze omwana Soda following Nkuyanja nkyasosootola omwami gwe ngenda okutuusaako akoze ebintu nkuyanja ebitava ku mimwa gya bannayuganda tebiriva mu gatawunyiza vumbi weewaawo okubava ku birozo ng'ono si mulala y'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ng'afubutuka mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu muzaale mu disitulikiti ey'e Lwengo mubaka wa paaliyamenti akiikirira ekitundu ekimanyikiddwa nga Nnyendo Mukungwe municipality ekisangibwa mu kibuga Masaka. Mathias Mpuuga kkiriza nkutuuseeko ebyannaggwano byakoze mu ddaaza 2024 kw'ossa n'ebyo byakoze ku nnyanjula y'eddaaza 2025. Ye musajja yekka Oweekitiibwa yasooka okwewaabira mu kkooti Bepo n'awangula omusango nga mpaawo amuvunaana. Ye musajja yekka eyasooka okwewa akasiimo nga tannaba nakukola anti yali yakalondebwa okukulembera oludda oluwabula gavumenti ne yeewerawo obukadde bwa Uganda obusoba mu 5 nga yeesiima olw'emirimu egy'ettendo gye yali ayolekedde okukola. Ye musajja yekka yasooka okutegeka omukolo gwa gavumenti ate ng'ali ku ludda oluwabula gavumenti. Mathias Mpuuga Nsamba y'Oweekitiibwa yekka akyasoose okutegeka olumbe nga tewali mulambo era omukolo ogwo n'agukwanaganya bulungi n'akwata akamansukira n'afuuka MC nga mubayita mu Lunyanyimbe era sipiiki ne zigenda mu maaso. Era y'Oweekitiibwa yekka akyasoose okulemesa abaana b'omugenzi okwetaba ku mukolo ogusiibula kitaabwe mu bulamu bw'ensi. Era y'Oweekitiibwa yekka akyasoose okutegekera omuntu olumbe nga si wa kika kye. Mathias Mpuuga mu byannaggwano byakoze eddaaza lino nga litandika y'omu ku bakulu eyaleeta omuyimbi ow'ennyimba ez'ekikatuliki amanyikiddwa nga Kafeero okukwasaganya omukolo gw'okufa ogw'omusiraamu. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga yasooka okukaayanira mayiti emisana ate nga tukimanyi lunye Nazzikuno abasezi abalya emirambo baginoonyanga kiro. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ye musajja akyasoose okukola sitatimenti enkyamu nga n'omutaaziraba. Yavaayo n'ategeeza eggwanga nti omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform teyawuubako lubu lwa kigere mu ddwaliro okuba ebirozo ku mugenzi kati amanyikiddwa nga Honorable Sseggirinya Muhammad. Bannayuganda ne batta ebifaananyi ku kisa ne bu vidiyo nkuyanja nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu ddwaliro ng'agenza okuba ku birozo ku munywanyi we. Mathias Mpuuga Nsamba ye mukulu asoose okutandikawo ekibiina n'ayita munywanyi we ng'omugenyi omukulu amanyikiddwa nga Patrick Mulwana Alien Skin. Alien Skin n'ategeeza eggwanga nti ababbi ababiri ke beeguddeko ojja kawulira bingi nkuyanja nkyaleeta. Nze omwana Soda awards ezo zonna zimuwereddwa bannayuganda na nnyingi nkyakuleetera gwe tovaawo. Namugereka Ddunda agira akunkuumira. Export TV to the world.